abaffe halali kyeki? إن الحلال بين وإن الحرام بين نبي أتقام حديثه صلى الله عليه وسلم تبين تبير حلال بيعرفه نبي تبير حرام بيعرف وبينهما أمور مشتبهات ni wakati wa halal ni haram waliwo ebibuzabuza. Halal bye bintu ebyakkirizibwa mu Busiraamu kozesebwa bisukkako ne kukulya. Halal kigambo kigaziwa ekiviira ddala mu kusala ebisolo ng'abamu bwe bakimanyi n'ekigenda ne ku mazzi g'ogula ku dduuka. Kati nga tutumbula n'okunyikiza ensuubulagana n'entunda ya halal mu ggwanga, omukisa guguno okutangaza bannayuganda nti bizinesi yo eri halal mu mwezi gwa Novemba, Pal FM ekusaliddeko ebitundu 5 ku bbeeyi y'okulanga bw'okakasibwa nti ky'otunda kiri halal. Tunda halal onyoze enkolagana yo n'omutonzi wo. Gula halal ku lw'eddiini yo n'obulamu bwo. Nga biwagiddwa Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty.